Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaliro njegadde mbalaga omukeeka ogwo. Bangi mubadde mumbuuza nti singa tuba tugenze okugula omukeeka tutegeera tutya omukeeka gwe bayita omukeeka ogwa Kalanami. Njegadde mbere nga nkulaga omukeeka ogwo. Ebiseera ebisinga Kalanami aba n'obusansa nga butono nga bw'olaba ogwo. Kwegamba obusansa bubeera butono. Tunuulira nnyo obusansa obwo bw'olaba ku ngeri gye bagulukamu. Bubeera butono nnyo. Ebiseera ebisinga omukeeka gwe bayita ogwa Kalanami ojja gutegeerera ku ekyo enduka gye babeera bagulukamu gy'olina okutunuulira nga bw'olaba makkati omwo. Obusansa ndowooza obulaba butono nnyo. Okitegeera awo otegeera nti ku mukeeka gwa Kalanami si gwa kyaki, kubanga bwe nabagamba nti omukeeka omutuufu gw'olina okuteeka mu kisenge ogukola ku nsonga y'omu kisenge, gw'olina okusibirira omwana wo gw'omuzadde muwala wo musibirira omukeeka. Mwe basenga omwana oyo omuwala oteekeddwa omusibirira omukeeka kuba gujja muyamba ku nsonga ezo ez'omu kisenge. Nabagamba nti omukeeka ogwo mulungi nnyo oguteeka mu kisenge. Kwega omukeeka gwe gukkakkanya ensonga ezo ez'omu kisenge nga zibadde zitabussemu abakyala. Omwami wo asobola okubeera nga yakunyiizizza oba nga wamunyiizizza. Oba ogenda kumwetondera ng'ogenda kwetonda, mulinde agende mu kisenge. Watuula ku buliri, gyayo omukeeka gwo mu nsonda mu kisenge oguteeke wansi ogutuuleko. Toteekeddwa kutuula ku buliri omwami bw'atuddeko, oba toteekeddwa kutuula ku ntebe y'omwami oyo ebeera mu kisenge. Ne mubeera nga mulinamu entebe bbiri, entebe gireke, gyayo omukeeka gwale wansi, tuulako bulungi, beera nga okkakkanya omusajja oyo, oba beera nga omwetondera, oba beera nga omubuuza lwaki wakoze ekintu ekyo, lwaki tewambuuzizza, lwaki tewanneetondedde, lwaki tewamaze kunneebuuzaako. Naye beera ng'omubuuza ebigambo ebyo oba ng'omubuulira ebigambo ebyo ng'okkakkanye bulungi ku mukeeka ogwo, olw'ensonga nti gwe mukeeka ogukkakkanya ensonga z'omu maka, ensonga z'omu kisenge, gwe bayita omukeeka ogwa Kalanami gw'oteekeddwa okukozesa. Njagadde embeere nga nziramu kibannyonnyola kuba olajja kwebuuza nti gwa mugaso ki. Omukeeka ogwo gulina emigaso mingi mu maka omwo, naddala mu abafumbo, omwami n'omukyala. Omukeeka ogwo mugutunuulire nnyo, gujja kuba guyamba obufumbo bwammwe okugenda mu maaso. Gwe yabadde ambuuza nti onaagutegeera otya ng'obadde oyagala kugugula, oyagala kugutumya mu kyalo, onaagutegeera otya? Bwe guti bwe gufaanana. Oyo gwe bayita Kalanami. Just ebiseera ebisinga bassaamu design ez'enjawulo, naye ng'ekikulu kya byonna kumanya mukeeka ki guno gwe ngenda okubeera nga ntwala, gwegwo gwetegereze bulungi bwe kityo bwe kiri. Kankuwe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'oyagala okumbuuza ku vidiyo eno. Nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777373401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.